Wanje ekintu ekinyiziza okiraba lwaki na video nenkola live emu nga nyombesa Calvin Kayanja. iye Yagenze nakola video iye n'agamba mbu alina information yo n'agamba mbu era ayita bazadde bo iye mbu bajje ku kisaawe bakukime. iye Ekintu ekyo kyanyiziza nnyo era nenvayo gayi nemukolera live. Otegera nemugamba kijja kiki okubanga gwe amanye information yase akwata ku Don Asia no singanza abadde abeera naye. iye Noyo ngogamba tutumusimanya mumwena abasigadde nga mutolosa abaana mulabire ku Don Asia. Calvin Kayanja tatuwanga ko ku mwana w'okutolosa. Ate so mu baby. Tatuwanga ko ku mwana w'okutolosa. Calvin Kayanja tatuwanga ko ku mwana w'okutolosa. Ya kampa abaana nga basatu. Ojukira eri esimu gye wasooka okunyiga n'oyo noona. Mwe mwali data we yonna era esimu singa weeri ebadde egenda kusiba Calvin Kayanja. Calvin Kayanja omanya abaana be yakatuwa. Bangi. Yatuwa Fatuma omujukira yine emizimu gy'ekika nga bimulumbalumba. N'atuwa Kasifa. N'atuwa ne Kasifa. Mujjukira. N'atuwa n'abawala abalala babiri. N'atuwa ne Magi. Ojjukira Magi? Mujjukira Magi. Bwe baasuula ku kisaawe. Okitegeera? Muna mujjukira. N'omuwala omulala omwerabidde erinnya. Bonna ye yabatuwa. Kati yagenze n'akola video n'agamba mbu abantu bonna beeyiwe ku kisaawe. Mboge banaye banamawulire babadde ku kisaawe. Ojjukira president wa Uganda omupya ali mu kubajja. Banamawulire babadde ku kisaawe leero. Banamawulire babadde ku kisaawe. Wanji baby. Mbusimanya Calvin Kayanja jukira yakoze bistole bye. Mbudoni Asia simanya atuuka zine sawa. Mwena abagala okumulaba mubeere buno wakakola bu YouTube channels bonna babaddeyo mbu balinze gwe anti Calvin Kayanja yabawadde updates. Mbotuka bwabadde ina kutuuka sawa mukaaga oba kati abagamba kya abantu simanyi kya abagamba. Nabo ababadde ku kisaawe kati abagamba ki? Kale ndoze ensonga zo yali mu kuzikolako. Mboli mu Teka yamanyidirwa influence. Yamanyidirwa influence yali mu kumonitoringa kugamba yalina information omutuufu. Chovola abantu byo batandise okuba amasimu nga beeralikira kubanga lero Uganda yona gwa badagisanikiddeko. Pamachoga Bilali avudde ne gundi ne Kampala n'agenda ewaka ali kutya. Abantu bamwe bonna baatidde. Abantu bonna bali mu kutya, abantu bonna baatidde. Calvin Kayanja okukola video ng'ayogera eby'ekisiru mboli ku kisaawe entebe simanya wa. Calvin Kayanja okumala okukola ki video ekyo. Ng'ayogera nga bwakulina biki naye olaba bino byonna Asia tebabikola nti oli muntu omubi wabula olina platform oli mukazi wa mikisa kugamba oliko omuyembe oli muti gwa muyembe oguliko ebibala. Era baby tendaba. Oli muti tokinyigiramu tekiku stressinga oli muti gwa muyembe oguliko ebibala. Buli omu gwayagala okukubako. Utegeera oli muti gwa mama abakozeseza abavugisiza amafuta bwerere bambi avugisiza abantu amafuta ga bwerere bambi n'obudde bwabwe. Naye ky'olina okumanya oli muti gwa muyembe oguliko ebibala. Ate gwe just wano webaza Allah omugambe ye beeyongere. Beeyongere gwoyiseewo ebibyo. Bw'oba olina bizinesi z'oyagala okulanga ng'oziranga. Gwe baby yisawo buyisa bintu byo. Ono Calvin Kayanja yemuveeka kati agenda kubagamba olabika otuuka ku makya agenda kukyusa obudde. Kati agenda bagamba ki baby tetunabana kugenda ku COVID test tetumanyi na diro tuva wano. Kubanga buli kimu okimanyi. Buli kimu tewali kye sitamanyi. Omusajja akoze biki ayogera kino yakoze live namba yageze na printing ebipapula n'agamba amanya ge gaago kati mulina. Kati yanvunaana ki? Nange simanyi kyakuvunaana.
ekyakuvunaana kye sitamanyi kubanga singa kibaddewo twandigambye omusajja mutuufu naye akuvunaana ki olaba kati baby olaba kyobadde ongambye ku makya okusinziira ku biriwo tugenda kikola naye kati olaba Allah akugaseeko omugezi omulala nga ye Biraali temanyi agenda kuwa message ku WhatsApp kubanga nze mugambye mubuuzize enamba ya mukodomi wo ogijjewa n'agamba ndi waka ku jjinja manye waka ku tulinawo ejjinja akale obiwulidde yalalowoozezza ku sengaawe n'adduka nga yeebuuza maama agenda kubeera atya kati ate ayagala kumpa maama naye ali mu kukaaba nja kukaaba wano mu bantu kisobola ngambye tampa maama nti sobola kumuwulira ng'akaaba nange amaziga ne gakola ki ne gampitamu okitegeera naye nga Biraali kati atuuse waka kati nze mugambye gweyogera ne mukodomi olw'okuba abadde abikolako ne mulamu wange ali e Kampala naye kati Biraali wanaaba yeegase ku mulamu Shafiiki amanyi Oluganda Biraali n'Oluswayiri kati basobola okukwatagana kulw'okuba kati ebibeerawo ebiti bambi kyensiri kwagala era bw'oba oyogera ne Biraali maama asigale ewaka taata asigale ewaka abo abantu tebali okubala kulaba bazadde bange okitegeera kati newe kubeera ku kitu kati lisiti Biraali ajja asisinkane mulamu Shafiiki kubanga Biraali mwesiga asobola Biraali asobola bebi baneekwatagana ne mulamu Shafiiki basobola okuseetinga abasirikale bulungi ne babuulira kiki tebalina okukola ne basobola okujja okunona ku kitaawe kyendi kufa abo abantu bebi saagadde kubawa mawulire wadde naaka yengo bawa mawulire gaki ng'essanyu oligyewa essanyu ng'oligyewa eriba w'amawulire gwe tolina budde busooka kuwumulamu omusajja okukola amawulire ag'empewo bwatyo bebi omusajja oyo tantandise kati ojjukira we yatula nakali akawala kasuzani neera nankolako kifeking story nakukolako kisitole mbusimanya oba mbu oyingiza abaana mu bwamalaaya nzirikira kati guno gwakubiri nga kukolako bisitole kati ate bwe yatandise n'okulimba ensi atandise n'okulimba ensi mbusimanya otuuka nkya ssaawa 6 mbusimanya kuyina bana yatadde banakyalo ku kisaawe banakyalo bonna leero baweddeyo babadde ku kisaawe naddala bano ba bloggers abalina obugundi bupeeji obutonotono banakyalo bonna kuba nze ndabidde ddala banakyalo nga bali ku kisaawe ono bali bonna bakedde mudoni asiya tumulina anti Calvin Kayanja ye news reporter waabwe banakyalo jukira leero abadde abamazeeyo bonna banakyalo bali Kampala tebalina byakola bali staaka kale tebalina mirimu ensi yabakwatako bali eyo bebi olwaleero osobola okugendako ku live Calvin Kayanja ovuddeyo n'obaako ebintu by'oyogera mu media era video nzirabye ng'oyogera ku Doni Asiya nga w'omulina nga bw'okola ku nsonga ze naye ng'oggyeko okunoonya platform mu bantu n'okwagala okwongerayo kampani yo kubanga bagimanya Calvin Kayanja walozeeko mu inbox ya Doni Asiya nzijukira walozeeko mu inbox ya Doni Asiya ng'oyagala buyambi walozeeko mu inbox ng'oyagala buyambi mbuuza buyambi ki Uganda waliwo omukyala eyajja ku ofiisi yo ng'akubanja omwana we gwe bayita Fatuma wamumuwa bye wamulimbanga wabituukiriza kuba wamulimbanga mbu embasi ebikolako wanoonya Doni Asiya n'omugamba nyina omwana gwe njagala ontoloseze omuleeta awe wo omufunira omulimu agenda akole nga embasi weekola ki weekola ku bintu bye bw'otyo bwe watugamba twakuwuliriza ne tukola ne tugenda tufuna omwana nga bwe tugambye ne tumuleeta mu nnyumba ne tutandika okuba nga tumutegeka nga nawe bw'okola ki bwe tulinda ebigambo bye watugamba ku WhatsApp Calvin Kayanja ebigambo bye watugambanga wagambanga embase ekola ku nsonga z'oyo omwana naye omwana yali alemereddwe okukola ng'alina ebizimuzimu ebimujjira ebyoyo ebimujjira ne bimulemesa okukola kuba ffe mu kusooka twali twagala akole nga tetwagala dde Uganda era ne tugezaako mukonvinsinga nga twagala asigale wano ng'akola
Twagezaako mutwala mu biyumba 4 eby'Abawarabu omwana n'alemerera okukola. Naffe ne tutulaba ddala nti ono omwana alemereddwa okukola. Mwe ne tugamba ekintu kyalemeddeko ekyokudda e Uganda kye tuba tutunuulira ono omwana tajja kusobola kukola. Najja mu inbox yo n'enkuterako audio. Wangambye ekintu kimu Embassy nasindiseeyo empapula ze ku Embassy. Nasindiseeyo empapula ze ku Embassy nga bw'otyo bw'oyogera. Naye jjukira nti oyo omwana gwe wamutuwa. N'otugamba tumutolose. Era twamutolosa nga bwe wali ogambye. N'ogamba tumuhostinge. Naye nga maama we tava ku ofiisi yo. Nga bwe dakiika akubanja omwana we. Wajje waddooni ng'oyagala buyambi. Era obuyambi wabufuna. Nze kwolwo we nafuna n'ennamba yo nali sigirina. Naye Doni yaŋŋamba nkuchatingi. Nga gw'otugamba kimu Embassy mbwe mukolako. Twatuuka ne tunoonya minis gye tuyinza okuzzaayo omwana e Uganda gwe ne tukuvaako. Kati essaawa zino gwayogera by'oyogera mu midiya mbu okutolosa naye nga wali otuwaddeko omwana w'okutolosa ne tumutolosa. Kati essaawa zino gwayogera ebigambo ng'ebyo mu midiya. Beeramu Calvin Kayanja wali otusabyeko ku buyambi ne tubukuwa. Ate watutuma